ya Sabiti ewedde ab'ebyokwerinda nga bayambibwako bakanyama basimba bbugwe wa gayinja g'enkokoto ssaako okusima ebinnya okwawula puloti 3 ezakutulwa mu Ppaaka enkadde. Mu kiro ekikeeseza olwaleero ekitongole ekya Kampala Capital City Authority nga kikulembeddwamu Vale Agaba ono nga yakulira okuteekerateekera ekibuga Kampala bakima ebimu ku biyinja bino ebibadde ku poloti 2 nga zino ze zirinaanye okumpi n'oluguudo lwa Baton Street era stage ezibadde zisimba wano okuli ey'Ekansanga Gaba n'endala ne ziddamu ne zisimbibwa mu kifo kino ssaako n'okukozesa amakubo agabadde gaazibwa. Kyokka poloti endala eri ku luguudo lwa Ben Kiwanuka egambibwa okuba eya lukyamuzi yo eteereddwamu konteyina etunda ebyokunywa ne pikipiki era temukkirizibwamu mmotoka n'emu. Tusaba gavumenti yita abagagga abo abaagaana okukwata ssente gavumenti kubanga waliwo abamu abaagaana okukopasetinga ne gavumenti. Manyi era akiraba era buli kimu akitegeera naye wabeerawo abakusinza obukulembeze yogera amazima amatuufu nti nno kyali mukozi kuba abantu bawansi oba tosobola bafaako tubuulire ekituufu. Ku ssaawa nga 7 abakozi okuva mu kitongole ekitwala Kampala batandise okuziba ebinnya ebyasimiddwa mu Ppaaka eno era wano abavuzi ba takisi we basinzidde ne basaba bannyini poloti okugira nga bapangisa ebifo byabwe nga bwe balinda enkulaakulana egenda okukolebwamu kyokka abatakisi abamu kino bakisimbidde kuuli. Tufe omulimu gwe tukola gulimu ssente ne tuba gavumenti ekkiriza abagagga tukanye nabo tubawe ssente omulimu gwaffe gusobola okusasula ne poloti zaabwe tusobola okuzisasula. Gavumenti bwe batalina ssente zisobola kusasula abantu abo oba kanso oba tulina site kanso ate ntubeera n'abagagga ate lwaki tusasula ab'emirundi ebiri kujjawo nga kanso egambye nti yo tetuwooza kusasula abagagga. Abatakisi beekokkodde enkola y'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority ey'okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo nga babalanga kusimaasima binnya mu Ppaaka eno kyokka nga wayise ennaku ntono nnyo ate ne babiziba mu ngeri etalaga bukugu bwonna. Ekisooka abantu basobola okubigwamu byabulabe bijja kukosa bakasitoma abaffe. Ekyokubiri n'emmotoka zaffe zennyini bwe zigwamu zoonooneka. Kale kyandibadde ky'amakulu senga ebinnya ebyo babituzibira. Mu kwogerako ne Dick Kizito ku lukomo lw'essimu omu ku balina poloti mu Ppaaka eno ebigenda mu maaso ku poloti ye abyogeddeko mu ngeri bw'eti. Kye twakola bwe twategeera ne KCCA ne maakinga we tulina okuteeka barricades zaffe twagula barricades ne tuziteekawo nga tuyita mu layini ezaali zikubiddwa mu layini emyufu. Kaakati twagula barricades ezo paapasi yaazo yali yakwavoidinga kusima Ppaaka. Barricades ezo twagula twazigula ssente eziwera era singa twali tulina intention eba nti twali twagala kusima. Okusima would have been the cheapest for us. Kusooka abadriver ba taxi abo tulina agreement yonna nabo era tetusobola kuyingira mu agreement yonna nga already tulina agreements ne KCCA eyabapangisa. Bwe baba baagala bagende bagambe KCCA esooke tusasule rental amount which I don't think even KCCA can afford. Olunaku lw'eggulo ssenkulu w'ekitongole kino ekya Kampala Capital City Authority yategeezezza nga bwe bagenda okuteesa ne bannyini bifo bino okusobola okuvaamu n'ekyenkomeredde ekintu abagoba ba takisi kye batayaniriza. Abagagga bantu ate ffenna tugavaningibwa mateeka katulina okolagana tulabe nti tugendera ku mateeka tulabe nti ekibuga kibeera n'emirembe. Tax park teyinza kweggala. Tax park erina okukola amakubo galina okubeerawo tetuyinza kuggalawo tax park. Mark Jackson Kasule ne Richard Mwanje, BBSKATI.